Bannakigwanyiza abeerimbika mu kubanga bakolera mu bitongole by'Obwakabaka bwa Buganda oba waliwo bannakigwanyiza abakolera Mmengo abafunvubidde abamaliridde okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. Bano sigenda bayita bakozi ba Ssaabasajja Kabaka era sigenda bayita bakozi b'Emmengo, wabula tubayite abantu be baatuwagikamu okujja okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. Gwokimanyi nti waliyo omuntu alina omukazi naye nga si mukazi we, wabula ng'oyo gwayitanga mukazi we lwe lumba olugenda okumusaanyaawo ng'era yajjira ku mission baamuwagikamu buwagisi mu maka ge. Kakati ne mu Bwakabaka bwa Buganda olunaku olwaleero waliyo abantu be baawagikayo naye ng'ekigendererwa kya kusaanyaawo Bwakabaka bwa Buganda. Abo si bakozi ba Mmengo wadde nga bafaanana abakozi b'Emmengo, wadde nga bajjanga abasaba obusabye emirimu Emmengo, naye nga bajjira ku mission y'amaanyi ya kusaanyaawo Bwakabaka bwa Buganda. Ffenna tukimanyi nti Obwakabaka bwa Buganda be bantu, naye bano bo bamaliridde okwawula Obwakabaka bwa Buganda ku bantu. Omuntu yenna singa ayawula Obwakabaka bwa Buganda ku bantu aba amaze okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda, kubanga Obwakabaka bwa Buganda si ttaka just, si bizimbe, si mbuga z'amasaza, wabula Obwakabaka bwa Buganda obusookerwako be bantu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okugulawo ekitebe kya National Unity Platform ekipya, bangi be kyanyiizizza era nga kyabalumizza emitwe naye nga banoonya engeri y'okukyogerako tebalaba. Wabula bangi kyabasanyusizza kubanga babadde bakimanyi bulungi nti National Unity Platform ekifo weeri eri mu kifo kya bwannannyini, wabula nga yeetaaga okufuna ekitebe ekyayo okwetongola. Abantu bangi be kyanyiizizza olwaleero bavaayo okunoonya negative side gye bakubirako Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga bwe bamanyira nti balina kuvvoola Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mayi Museveni n'abasiima n'abakubira engalo. Bano bavaayo nga bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ekitebe kye yasuubiza bannakibiina kya National Unity Platform ate si kye yabazimbidde. Ne twebuuza nti kye yazimbye kyo ssente yazisoloozezza kwani? Muntu ki gwe yasabye ssente nti mutusondeko tuzimbe ekitebe? Kubanga ne kyali yasuubiza era tekyali kyakusondera. Bw'aba yasobodde okuteekawo kye yataddewo, abantu ekifo ky'okusiima obusiimi omulimu gwe yakoze, wabula bali mu kuvvoola buvvoozi, nga muno mwe muli ne basajja bakulu bannamawulire aba radio CBS FM nabo batandise okuvvoola nga bagamba nti ekintu kye yalaga abantu ate si kyabazimbidde. Ne twebuuza nti ekyo kye yazimbye ebibiina by'ebyobufuzi bimeka ebirina ekitebe ekituukako wadde mu kwota y'ekyo kye yazimbye, kubanga twakirabyeko nti bwe ekibiina kya byabufuzi ekiri mu ggwanga Uganda nga kwotadde ne NRM emaze mu buyinza emyaka 38 ng'esolooza ensimbi mu bannayuganda, ng'esetunda buli kyabugagga ky'eggwanga Uganda, ssente be bagiri mu control, naye balemererwa okuzimba wadde ekitebe ekyabwe n'ekye balimu olwaleero bapangisa kipangise. Robert Kyagulanyi Ssentamu atasolooza nsimbi za muwi wa musolo. Robert Kyagulanyi Ssentamu atayisizza kabbo ku bannayuganda nti tusonde ensimbi tuzimbe. Asobodde okuteekawo ekitebe kya National Unity Platform ekisinga okubeera eky'omulembe mu ggwanga Uganda, wabula ate ekifo ky'okusiima omulimu gwe yakoze bali mu kumuvvoola buvvoozi, bali mu kwogerera ekyo kye yakoze nti lwaki pulaani gye yalaga bannayuganda si gye yazimbiddeko. Kale tolema kwewuunya, omuntu asobola okuvaayo n'avvoola ng'agamba nti lwaki tewazimbye nga kye watulaga, naye nga n'ekiyataddewo tewali akiyina ate tewali alikiteekawo. Ati kyova olaba nti bannayuganda otegeerera nti tuli bazibu nnyo. Ekifo ky'okusiima omulimu gw'omuntu ate tuvvoola buvvoozi. Kyannaku nti ate atalina yavvoola omugagga ayina nti lwaki wazimba ennyumba efaanana bweti n'otazimba efaanana bweti. Ffenna tujjukira mu mwaka gwa 1966 nga Dr. Apollo Milton Obote amaze okulumba olubiri lwa Kabaka lwa Buganda olwa Ssekabaka Sir Edward Mutesa, n'amuwaŋŋangusa n'agenda e Bungereza n'awera n'Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka bwonna, era n'oluvannyuma n'amutta mu mwaka gwa 1969 e Bungereza. Yalangirira nti Obwakabaka mbujjeewo, embuga zonna ez'amasaza n'azeddiza, olubiri Emmengo n'alufuula barracks, era ye n'alowooza nti Obwakabaka mmaze obbusaanyaawo. Mu ntegere yalowooza nti Obwakabaka bwa Buganda mbuga, Obwakabaka bwa Buganda lubiri, Obwakabaka bwa Buganda bizimbe, Obwakabaka bwa Buganda ttaka, wabula Obwakabaka bwa Buganda kyatamanya nti be bantu, era abantu abasigalawo y'ensonga lwaki Obwakabaka bwamala emyaka n'emyaka nga tebuliiwo naye bwamala ne budda. Kitegeeza Obwakabaka bwa Buganda be bantu,
era singa obwakabaka bwa Buganda obwawula ku bantu obeera omaze okubukuba ekiko. Kakati nzikiriza nti Museveni yatuma abantu abamu Mmengo okwawula obwakabaka bwa Buganda ku bantu asobole okugirawo ddala oba okusaanyawo obwakabaka bwa Buganda nga tabukutteeko. Yoweri Kaguta Museveni musajja mugezimu, tagenda kukola nga Dr. Apollo Milton Obote yakeera n'agenda ku Radio Uganda ne UTV n'alangirira nti obwakabaka mbuwezi. Ono tagenda kulangirira nti obwakabaka mbuwezi, wabula agenda kukuba obwakabaka b'abantu beewerera obwakabaka. Kyenvudde mbagamba mmwe Abaganda, buli lwe tulabanga ensobi yonna eyawula obwakabaka ku bantu tulwane tujogerako tujayirayitingi abakungu Mmengo omuli Oweekitiibwa Katikkiro basobole okutula beebuuze ani yakoze kino era ekigendererwa kye kyabadde ki. Bamuggyemu mangu oba bamuyite bamukunye bamubuuze wabadde otegeeza ki, era muli bantu bameka abakozi b'obwakabaka oba beerimbise mu kukolera obwakabaka naye ng'enteekateeka yammwe obanga ekirowoozo kyammwe kyakusaanyawo bwakabaka nga muyita mu kubaawula ku bantu. So obwakabaka bwa Buganda twegendereze nnyo abantu bano abaagala okwawula obwakabaka bwa Buganda ku bantu. Obwakabaka bwa Buganda singa oli bwawula ku bantu lazima ne bw'olisigaza embuga, ne bw'olisigaza ettaka, ne bw'olisigaza olubiri, awo bugenda kuba bumaze okusaanawo. Bangi bali awo Mmengo beerimbika mu titles zaabwe, beerimbika mu bitiibwa byabwe okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda, kubanga bakimanyi nti ffe abantu gwe tutya okuyingira yekka oba institution gye tutya yokka mu Uganda bagiyita Mmengo, bagiyita amadiini n'obwakabaka obulala okwetooloola Uganda yonna. Kyova olaba Museveni yasalawo awagika abantu mu bwakabaka obw'enjawulo asobole okubusaanyaawo, kubanga institution y'obwakabaka yebadde ekyali ey'omuzinze ennyo mu Uganda esobola okuboggolera ku Museveni nti abantu otta baaki, abantu osiba baaki, oba kino okola kyaki. Era singa Ssaabasajja Kabaka avaayo n'akola statement nti temubongoota, wallahi ya Mungu osoggifumiitirizaako okusinga Kyagulanyi nga yagyogedde, kubanga ojja kugamba Kyagulanyi munnabyabufuzi bino byasiiba ayogera. Naye Ssaabasajja singa akola statement ng'eyo buli omu ogamba olaba Ssaabasajja Kabaka ayogedde bw'ati, wallahi waliwo bwekiti. So Museveni atya nnyo obwakabaka obw'enjawulo, kubanga bwe bubadde bukyasigaddewo bannayuganda mwe balina essuubi okuba boggolererako ku Yoweri Kaguta Museveni ng'afunze ekyonga. Obwakabaka bulinga ng'omuntu nga ffe tuli nkoko nga Yoweri Kaguta Museveni ye kamunye, kamunye bwenona obukoko omuntu yaboggolako nti bo. Obwakabaka obw'enjawulo okwetoloola Uganda bwe bubadde bukyasobola okuboggolerako ku kamunye gye bayita Museveni ne yeekanga. Kakati Yoweri Kaguta Museveni alina okulwana ennyo okuba obwakabaka bonna mu Uganda okubusaanyaawo. Ffenna tusaanyewo y'ensonga lwaki buli lwe ndaba obwakabaka nga waliwo abakoleddeyo ensobi nendaba nga abantu banyiizeemu, nze ndiwo okuvaayo ku highlightinga nti abo si bakozi ba bwakabaka, wabula bakozi ba Museveni be yawagika mu bwakabaka. Era n'endoopero Oweekitiibwa Katikkiro tunula nnyo mu bantu abo bagenda kusaanyawo obwakabaka, kubanga obwakabaka buli ku bantu, amaanyi gaabwo gabuli mu bantu. Yensonga lwaki ne bwavaawo n'ebyobugagga ne babitwala Abaganda twasigalawo ng'era tugamba lulibo olwo era lwabo olwo. Kaakati mu kuba olwo ate ndaba tuddayo gye twava ate mu ngeri ekyasinza okubeera embi. Ensonga lwaki nkuloopera Oweekitiibwa Katikkiro Mmengo awo waliwo gwe boolowooza nti bakozi ba bwakabaka naye nga bakozi ba Museveni, ng'era bamaliridde okwawula obwakabaka ku bantu ba Buganda oba ku bantu ba Uganda, kubanga kati obwakabaka bwa Buganda tebukyalabirira Baganda bokka wabula bulabirira ku bantu ba Uganda, kubanga ffe tuli mu Central Business Center tukuŋŋaanya abantu ab'enjawulo ab'amawanga ab'enjawulo ne bajja ne bakolera mu bwakabaka bwa Buganda. Kakati olunaku olwaleero obwakabaka bwa Buganda tebulina kubeera bukuumi eri Abaganda bokka, wabula bulina kubeera bukuumi eri abantu ba kabira ezisinga, kyali kabira zonna mu Uganda, kubanga kabira zonna mu Uganda zirina abantu baazo mu Buganda.
kakati olunaku olwaleero abantu abaagala obuganda si baganda bokka wabula abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo baagala nnyo obwakabaka bwa Buganda. Kati Yoweri Kaguta Museveni alwana nnyo okwawula abantu ba Uganda ku bwakabaka bwa Buganda ng'ateekawo oluwonko. Abantu be yateekayo ye yakimanyira ddala bulungi nti abantu b'entadde mu bwakabaka bagenda kusobola okukuba ng'abantu abanyigirizibwa, okuŋŋoola abantu abanyigirizibwa, abantu abafiiriddwako abaabwe n'abafiiriddwako ebyabwe, abantu abafunye obulemu, abantu abayavuwaziddwa, abantu abasendeddwa ebijja. Bagenda bagambako nga bambadde eddiba ly'obwakabaka bwa Buganda kuba bakimanyi nti abantu batya nnyo obwakabaka bwa Buganda. Nga bwe nabagambako gye buvuddeko nti nze kukikwatagana ku nkyukakyuka sirinaamu mukwano gwange. Ne bw'olijja ng'oyambadde ebyambalo bya munnaddiini nga Bujingo, ne bw'olijja ng'oyambadde ebyambalo by'obumbejja, ne bw'olijja ng'oyambadde ebyambalo by'obulangira, naye n'okola ekintu ekisuula abantu emmeeme, nja kugambako nti nedda mukulu wano osussizaamu. Olunaku olw'eggulo nabadde mpitaayita ku mikutu migatta abantu emikwanira wala ngenda okulaba peegi ya CBS FM etali ya 89.2 wabula enkulu, radio y'obwakabaka enkulu, radio y'obujjajja enkulu 88.8 ng'etaddeyo ekifaananyi kya pulaani ya His Excellency Bobi Wine ng'agikutte ekyekitebe kya National Unity Platform nga Bobi Wine agikutte eri yasooka ng'etaddewo ne kye bazimbye. Kakati ng'eringa agamba what they promised and what they delivered. Nekola caption wow. Mu ngeri eŋŋoola. Nasoose kulowooza nti eno Soroti kuba Soroti gye tumanyiriddemu ebyo. Nenziramu nenkanula nti amaaso nga Kyabbasa. Nenfuna obugaalubiini nga Kyabbasa si Soroti. Neŋŋamba kakati ate bano be bali mu kukozesa babaawukanye n'abantu ba Uganda kuba nagenza okuyita mu comment section ng'abantu bali mu kuvuma bannayuganda abanyigirizibwa ne bagamba mmwe mukola kino. Radio ya Ssaabasajja Kabaka yeekola kino. Ndagala obategeezako nti si radio ya Ssaabasajja Kabaka yeekola ekyo, wabula Museveni be yawagika mu bitongole by'obwakabaka be bali mu kukola ekintu ekyo. Akati njagala obategeezaako yes kituufu pulaani yali ndala n'ekyazimbiddwa kyabadde kirala, muli batuufu. Naye omuntu okeera ku makya n'ogenda onoonye ssente ku mulimu n'ogamba leero njagala emitwalo 10 era n'ova n'ewaka ng'ozeewulira n'abaana be bagobye fees n'obaga temufaayo enkya mugenda kusoma n'okeera n'ebbugumu lyo ssaawa emu ey'okumakya ukyanoonya emitwalo gyo10 wakatuuka ku mulimu oli fresh ngera owulira ogenda zifuna ziwera ssaawa 3 n'osalako 5 noga ne bwenfuna omwenda ekitundu, ziwera ssaawa 7 ne bwenfuna 5, ziwera ssaawa 10 nga tonnalena kulenoga ne bwenfunayo ez'ekikomando, ziwera ssaawa 12 noga ne bwenfuna transport yanzize ewaka. Naye nga wazze oyina pulaani yo kyabuvunaanyizibwa to dream big. Kale waakiri olwane ekirooto kigaane bugaanye buli muntu ave ewaka aba ne tageti ye. Ne wallahi atuuka n'okuwa manta transport amuzze wanaga singa nfuna kale transport. Naye nga wazze oyina ebibalo by'ofiizi w'abaana alina osasulwa, balina okulya ku nkoko, omukyala alina okufunayo ku kikadde, n'otuuka okuddayo ng'otambuza bigeri toyina yadde akaveera. Tinaye teweerabira oyina abaana be walese ewaka ng'obasuubiza nti buli kimu kigenda kuggwa baana bange. Baana bange temweraliikirira, baana bange temutya, mugende nkya kuddayo ku ssomero. Abaana abo olw'okuba babeera baana bato, bw'oddayo nga totuukirizza bayinza okukunyiigira, naye totyanga baleke bakunyiigire. Gwe bagambe ng'ekintu kimu munaamanya ensonga lwaki nnemeredde olwaleero nga nammwe mukuze mufunye amaka gammwe muzadde n'abaana bammwe. Omuntu obeera ne bajeti yo mu mwaka nga gutandika. Mwaka njagalamu emmotoka, poloti yange eyekyali wajjala ngenda gizimbamu,
Mama yali ayagala hijja ngenda gimukolera biki naye bwe tutuuka eno mu gwe 11 n'owunzikanga ogamba kale singa waakirinjiwa material mu poloti y'ekyali wajjala bwe yali ayagala emmotoka yali ayagala okukolera nnyoko hijja yali ayagala okuzimba n'otuuka ng'oyagala mabuloka nti si musango gw'osetinga ebirooto byo era n'ogoba ebirooto byo oluusi kiba eri Mukama okukuyambako okutuukiriza ebirooto byo si musango gwo. Olunaku olwaleero oŋŋolo wa National Unity Platform nti pulaani gye yakuba si ebizimbe bye yazimbye naye at least ayina kyataddewo wadde nga kyataddewo si kye yali yaloota ayina kye yaloota naye nabagamba omuntu bw'obanga oyoya nnyo ennyama nga tolinaamu zirya nnyama oli ebyenda n'okkakkanya appetite kati ne National Unity Platform kye yataddewo kitebe weewaawo si kye yali eyagala naye yabadde erina okulwana eteekewo golowooza abasula mu busiisira mu buto baaloota busiisira oba baaloota nabo bbangalo baaloota zikalina olowooza abavuga booda tebaaloota okuvuga ku benzi mu buto bagoba ekirooto kyabwe era bakyagoba ekirooto kyabwe naye wakati ng'ogoba ekirooto kyo togenda ate kusula bweru teeka waakasiisira mw'oba osinziira okugobera ebirooto byo gwe yaloota emmotoka togenda ate tambuza bigere teekawo ka bajaji kakuyambeko okugoba ekirooto kye ekyokuvuga benzi ye National Unity Platform egoba ekirooto kyayo naye erina kusinziirawo okugoba ekirooto kyayo nti ekyo kye yataddewo si kitono nno by the way kubanga kisinga ate n'amasengere okutudde rediyo eyo yakoze ebyo oba okutudde abakozi Museveni be yakozesezza okukola ebyo. National Unity Platform ekyo yakitaddewo kutuulawo kugoberawo kirooto kyayo. Mwenna aboogera waliwo obuvubuka Calvin Kayanja Mbulaba Busiiba Budongwa buli muntu alina bye yaloota naye ate singa olemererwa okufuna ekirooto kyo teekawo ekyefaananyirizaawo ekirooto kyo waloota benzi ntambula ne tosobola benzi gula piki naye genda kusigala ntambula osinziiraawo otuukirize ebirooto byo oba ntegeerekese bulungi baganda bange ne bannyinaze so tosuubira nti kino kisobola okutulwanyisa gwewa NRM ate tolina na moral authority eyogera ku byakuzimba bitebe kubanga mwali musonzeeko ku bukadde bwa $133 Museveni n'embabazi ne beegabanya bwebwo bwazimba za Kamwesi bwebwo bwazimba zi Victoria Mall bwebwo buzimba za Ponye bwebwo buzimba ebintu ebyenjawulo mwe mulowooza nti byaba Drake Lubega naye nga byaba Museveni ne famire ne mikwano gye gy'olubato emito n'ennyo ab'eŋŋanda gwe tolina moral authority eyogera ku byankulaakulana omanyi abaavu Lutaya yagamba abaavu be basinga okukubira abagagga pulana ekizimbe kya Bagale yali badde akizimba ati okuzimbe buli Samuna Kasawuli n'ozimba amaka agafaanana gati ayogera n'ebyo nga talina yadde akasiisira ne Land Road amubanja wano Bagale Kirumira yatulimbyemo tuyinza kuzimba maka munyonyo ku ssente z'olina wobadde ogende kololo omwavu kakati ne NRM ngitwala ng'omwavu olwaleero akubira omugagga pulaani NRM ngitwala ng'omwavu olwaleero asiire yasuze n'amakaya era ng'agasiibye naye ng'akubira omugagga pulaani ku kyalina okulya mugagga alyamu abagagga beerumya bannange Bagale Kirumira yali mukulya mwoko n'ebijjanja n'empuuta ku ssente ze balina naye nga ye mu lubuto ayogera bw'atyo enjoka ziri mu kulya byenda ng'enjoka ziri mu kulya byenda enjoka ezimuli munda zirya ku ye zitandise kulya ye kubanga taziteereddeyo kyakulya yo NRM olunaku olwaleero SG yennyini yakyogedde n'agamba kituufu twalina pulaani bweti ne bweti ne bweti ne bweti naye obusobozi bwabula ne tuteekawo ekitafaanana pulaani eyo naye ng'ate kyefaanaanyiriza pulaani eyo kubanga ekigendererwa kyaffe kyali kyakufuna maka we tusinziira era ekizimbe ekyateereddwawo kisoba mu kimu ebizimbe biriwa bindaba ebyo ate nga n'ettaka likulaga likyaliwo yakyeyogeredde kakati
gwe okeera otya okujja okunzijukiza yeekolera bw'alina omumwa omunene nze neemanyidde emyaka egikunukkiriza 3 ninendabirwamu gwe tosobola kunzijukiza kindiko kuba neemanyi n'okusinga bwommanyi ondabidde emyaka 3 nze neerabidde emyaka egikunukkiriza 3 kati kwembuulira omanyi otya okusinga nze bwe neemanyi ekyo si ebadde ensonga enkulu mbadde nzize kutereeza bwakabaka bwange big eye star boss ofunye azibandi materiyo ze ndi physically fit n'obukodyo mbumanyi suula indicator gwe njagala yasulawo aya I'm going higher big eye esimanyi lwaki ennyimba z'ennaku zino zinyumira simanyi ennaku zino lwaki nkwagala nnyo simanyi lwaki ennaku zino nkutijja nnyo nabadde awo neebase ndowooza wandoze bwe kitaba ekyo ki kati omwana yakedde okuŋŋamba mutabani wange amaalu dadi ekiro walogootanye big eye ne muga yii kikanaye kwogera otyo nalogootanye big eye India ndi wabadde awo ng'ologoota n'erinnya big eye tukwagala big eye lwaki tokolayo concert big eye yewaffe big eye lwaki ennaku zino omutima gwange gukwagala nnyo lwaki ennaku zino nkutinka nnyo waliwo abagambye big eye temumwesembereza already yaliko eri mu NRM ffe twabagamba enambuleera